Ekitongole kya Private Sector Foundation Uganda kikoze endagaano n'ebitongole ebyenjawulo okuli kisse n'ebirala mu kaweefube gwe baliko ow'okukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga. Ku mukolo gw'okugaba engule eri bannaabwe abakoze bulungi bwansi, Minisita avunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi Evelyn Anite wasinzidde n'ategeeza nti gavumenti egenda kubawa ensimbi eziwerera ddala miliyoni za $50 beddaabulule mu bye bakola bakulaakulane. In the next financial year, we're going to give you money through the invite program. This is a grant. As we have all the lines of credit in UDB, which is at interest rate of 12%, the agriculture credit facility 12%. But we believe that you are very corruption-free, that if we give you the grant, you will indeed give it to the right beneficiaries. For that, we're going to give you. Ono asuubiza nti gavumenti eri mu kunoonya katale k'ebikolebwa kuno nga mwe mulina okuzimba oluguudo lwa standard gauge railway okusoomozebwa kwonna okuyitibwamu kuvuunukibwe. I also need to give you assurance that we're not only addressing the challenge of cost of money, we're also addressing the challenge of access to market. So working together with Private Sector Foundation, we are not only going to be connecting you to the market of 300 million people in East Africa, but we're looking forward to ensuring that the 1.4 billion people in the African Continental Free Trade Area are actually being connected with you. Minisita wa Kampala Kyova Togabye Kabuye ategeezezza nti bagenda kunyweza mu mateeka kwabo abatafaayo mu kusimba emiti n'okukuuma obutonde bw'ensi. Omusotoozi twalana muki n'omuggo tujja kukwatamu ku kaswanyu kubanga munnange ebyawano bizibu bw'omu okubamu omuntu akaswanyu n'alaba omuti ogwo bwe gumala okukula ng'alaba gwa mugaso kati tulina okukwatamu amateeka gagenda kujja okulaba nti tunyweza ekigambo ky'okusimba emiti mu kibuga kyaffe olw'okwewala ebyo byonna bye njogeddeko awamu nagana amataba gemulaba agabadde gatusumbuwa tegava ku ki gava kuba nti ebintu byonna tubijjeewo omuli ebisaalu ebitambuliramu emiga amazzi. Amyuka Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer David Luyimbazi agamba nti babadde balabirira emiti egiri mu mitwalo 14 era basuubira okwongera ku bungi bw'emiti mu kibuga Kampala. Birira emiti emitwalo 14 bano emiti emiliyoni emu gye bagenda otuwa egenda kubeera nsako y'amaanyi nnyo okukyusa embeera y'ekibuga naddala okutaasa obutonde. Nga bumanyi bulungi ekibuga kikosebwa omukka oguva mu bidduka okwonoona okuva mu abantu okuzimba mu ntobazi n'ebintu ebirala. Damali Sali okuva mu kitongole ki PSFU agamba nti endagaano gye bakoze n'ebitongole ebyenjawulo ey'okusimba emiti mu kibuga kyakuyamba okuleeta empewo ennungi n'okuyamba abasuubuzi okwenogera ku nsimbi. Tekituganda kweyongerako oba tekituganda kikigana abantu balala kutwegattako tusobole okulungiya ekibuga kyaffe. UNHCR abakwatagana n'abanoonyi b'obubudamu tugenda kolagana nabo fenga aba private sector lwakubanga twakoze emisomo ne tusanga nti nno omuntu osobola okukola business bano abanoonyi b'obubudamu babeera mu settlements. So kati tukwataganye n'abano tusobole okulaba nti nno tutwala fe banekolera jange nabo ne tukolayo ne tukola ssente. Tukyalina okusoomozebwa nti tulina baganda baffe wano abajja nga ba-investor nga kituufu baali badde ba-investor naye ng'enkola ey'amateeka ag'ebyobusuubuzi bagamenya. Musajja alina ekkolero ate omusanga atembeeya jjiini, omusajja alina ekkolero ate omusanga atembeeya omuti gwa sabbuuni. Kati guno gutta obusuubuzi nti n'abantu abali badde bagonyerwa mu kintu ekikolebwa wano nga bonna babajje mu busuubuzi. Tusuubira nti n'ebizibu ebirala bye tukyalinamu ennyo bye bimu obugayaavu. Oluvannyuma abakoze obulungi okusukkuluma ku bannaabwe bakwasiddwa ebirabo. Sandro Nabaggala ne Tony Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.